Obulambu bulungi mukama wange. Kyekiriwa. Happy birthday weekend, it was your birthday. Yeah, thank you. Nebaliza ddala bagizi bange mwenna abanjagaliza amazaalibwa amalungi. Bayimbi bannange mwenna buli muntu aliyo nga yanjagaliza amazaalibwa amalungi. Newe gwe nazaalibwa naye mu lunaku lwe lumu, ne gwe nazaalibwa naye mwezi gwe gumu, naye nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Abagizi bagamba pate tewagikoze badde baagala kujja kuzaako naawe ne pate tebagira biki ekyatuuseewo. Weekend yabadde busy nnyo, twalinayo ebivulu wano ekya club, tubeera n'ebivulu ebirala ebuyogere, nabadde n'ebivulu bingi, so nabadde sobola kukola party. Naye buli lunaku eba party oba ng'owuliza music wa John Blaq. Yeah. Industry tebadde mbi, just lwakuba nti economy ogiraba, mafuta wegambuka, buli wamu wambuka bagizi baffe nabo ng'akasente kabula. So era bu challenges mwe buli naye olaba twayita mu COVID omuzibu, ne kino tujja kiyitamu inshallah. Noje nali TZ just one project nali ngenzo okolayo project zange, production, video shooting, audio recording n'abayimbi bamu abeeyo era gye bujjera ne tujagande ku media tour naye nga ne Rwanda era ngendayo next month inshallah. Yes sir. Atukola nnyo Abanigeria ennaku zino batabuse nnyo Bob Weso ku Kampala naye ate mmwe temufuluma nnyo mu East African market mugitunuulidde nnyo mulemedde wano waka. Anti chovolaba olaba omuyimbi kati chovolaba ondabange nga ngenze Tanzania kubana njala ku expandinga enyimba gye ziri baziwulira naye tekimala oba ino genda okolayo ka media tour oba ino okukwatagana n'abo abali ku ground basobola okuba bapushing endongoyo. So naffe kye tuliko nga John Blaq Music Management bali mu kikolako nnyo okusobola okuba nange nga John Blaq sikoma Uganda wokka naye at least ne mu East Africa kuba East Africa tuli mu East African community at least leka buli kintu bujizo nazo ziyitamu kati ne music ayina okuba nga yisanganya bwati ezaabwe zijje ezaffe zigendeyo bajje bakube sheno tugende tukube erisho kyo kyekigendera kyovola sawa zino nti ondabe e Rwanda ondabe e Tanzania byonna ndi mubikolako. Kiki kyatulemesezza okusala nnyo nga bwe basalene wabwe kubanga tubategera tubagwako eddalu kyendowooza bainvestingamu nnyo bayimbi bangi Abanigeria bemumanyiko be batono. Yes. Nabo balina upcoming bangi abali mu kusoma bakimakinga to the world naye tebannaba. Naye bano abaliwo okwo they invest in a lot of money. Tagenda kikola Uganda yokka. Tagenda kikola Kenya yokka. Kikola Africa yonna n'agenda ne mu UK nawakivola abantu osanga bana boy buli wamu wali. Era it takes time. Just muyimbi munange natogwamu maanyi. Naye ate n'ekira music wabe mulungi. You can't prevent good music. Music wabe naffe tumulabirako atuwe ekyokuyiga. Because singa twalina Uganda music yekayeka gwe tuwuliriza era singa tuli mu kisero oba kitegera their music is good ate tosobola kusalirawo bagizi kye baagala kuba nange mba mu magazine n'ennyimba zempulira nja kuyiza ennyimba za Ed Sheeran mpulirize za Passenger mpulirize country music omuwagizi alina okubeera ne variety so their music is good sigamba nti biki kubeerayo bajja abantu babaagala kitegera their music is good just tulina bayigirako kiki ekyokola naffe tukimaking but if it fails gwe muyimbi munnange era yebaza Katonda nti woolira waliwo abaagala obbeerawo mwebaza olw'ekyo nga tonnatandika kuyomba sooka yebaza Katonda olwawo wooli era kkiriza nti buli omu alina ekirooto kye waliwo olinga ekirooto kye Uganda kimala nga yali happy ne wabaawo oli nti yamala okudriminga ku Uganda kati ali mu kusaba Katonda asobola okuba nga amuyamba yeeyongereyo ate era nzikiriza nti wembanga nasaba Katonda nannyamba n'ekimakinga mu Uganda industry nga bammanyi still that same God can help me to go all over the world oba kitegeera so it's a matter of time okukola ennyo n'okusaba Mukama Katonda kyobola jasanga omuntu nti akuba oluyimba ne luyitamu ne lubayitamu okitegera nyimba guba mukisa naye temugamba nti Abanigeria batusazeeko their music is good kubeerayo bajja abantu bagenda si kyekiraga so their music is good ate naffe tumuyigira kukola video ennungi fashion okitegera production omulungi so tewali buzibu mu ekyo. I heard you got a new management, right? Yeah, John Blaq Music. Entambula bulungi buli kimu tuli mu kitambuza bulungi ndi happy sitoma era bingi ebiri mu store era mbategeeza nti n'omwezi ogujja nja kuba nta singo yange egenda osoka guno omwaka kuba follow nagita last year so this year nja kuba ntachi my first single. No, ombuziza manager ngamba John Blaq Management. Sinze zeka. Nina timu ekola nange. Management yange.
okitegera na tiimu ekola sola bikola ina management eri mu kwasaganya emirimu gyonna yes nedda concert sigenda beera na concert guno omwaka naye just nsaba abawagizi baffe bagende bawagira abo n'abateeseyo concert zaabwe babitusi bateeseyo azawi gyali fikfa maker gyali Juliana Kanyomozi gyali Gravity omutuju gyali buli awanise concert mugende mumuwagire naye nze management ejja kubebategeeza saa zino njasabula busabu zindongo n'okukwata kwebyo ebitabo badde tebinakwatwako industry yaffe ntono tuli mu third world country saa zino economy mugiraba oba okitegera sigenda kukwata sente zonna nziteeke mu music ng'ate naye nkyalina okwezimba saagadde ndwale mujje mbaga nti munsondere munkolere kawash oba muganye nti banti John Blaq alina sugar mami gwa pepeya naye that's not how I want it so music olina okuba nga investing wisely music aleeta sente saagadde abawagizi banaye okulwa twamusupportinga kati sente ziriwa naye era nfanye ne ku quality okusinga quantity oba okitegera so baga nti follow yakamala emyaka follow namuta last year mu November mpaka kati abadde akyakola wokebera ku song boost ali among the top 40 songs ezibadde nga zikyali mu rotation so tulina kukyakola music wa provinga nkola music agenda okundetera omugaati ewaka n'okumbeesaawo mu myaka egijja kyebula nkugambye nti ngenda tasingo yange esooka guno omwezi ogujja siri omu mu industry abayimbi bangi oba okitegera abayimbi bangi so olina okukola ekintu kisingako okukola ennyimba 10 nga tezibanyumira at kankola oluyimba lumu nduwa obudde naye nga lugenda nyumirwa abawagizi bange mbawe ekifaananyi ekirungi olw'okubanga siri mu kuta music ndi mu kuba plan eno period yona gyembadde siri mu kuta music I'm planning for them something nice and sweet kyebagenda okuba bagambe yes it's worth olwo obudde bwabadde amaze nga atali mu kuta yes Uma sinabitegeera kuba nabo tebanneetegeera bulungi naye bana beetegedde nze wendi ng'omuyimbi nze ndi mwana muto ndi okufollowinga amateeka g'abakama baffe ge batugamba association yonna ebeera eri approved by government mali nogifollowinga kuba ndi mutuuze ndi citizen naye ebikulemye otutegeera nyimba nzirina nyingi kyova olaba ezo nyimba zenakola kiringawo n'ategeka emmere mu kise neweetegekera ekyeya oba kitegera emmere nojjangako n'olya ennyimba zenakola from 2019 nkyaziryako oba okitegera zindeetera ssente nze nkanye nti kati ndi musajja mukulu nina emyaka 26 kikyalowooza nga baana ba myaka 18 oba 2 nange njala mbeerewoko ne investments zange nga John Blaq oba kitegera mbeerewoko ne assets ng'ezange so sigenda kukola music wa provinga abantu nti naye oli atadde naye kante oba kitegera kisinzira gwe music oyagala ati music wange gwenjagala ne music weri mukubira abantu ali expensive bojalabanga project yemu ngerido million nga 3 oba 25 oba kitegera kati nawe ino menga shwanda at least weza konga nawe saving akongo omuntu oba kitegera wangira sandi agadde mbeere mu ndongo myaka 4 ngandi mu ndongo ndi stressed dala mbeere investments kasoya katugenge endongo njikuba for passion hobby oba kitegera so yana kasoya kenno kole ebintu byonna byantegere future yange sigenda tandongo ya bandi wago niti oli atadde golinda kigolira no koya ku pesi yange bibe John Blaq Music Management byeri mu kwasaganya yes sir. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabye ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo